So nze mpulira njagala kuba muntu nga ndi muntu mulungi. Sisobola choosing kuba muntu mubi. While you solo choosing option is yours. You can choose to be a bad person or a good person. But for me, I choose to be a good person in this world. Because one day I'm going to be a minister to deliver my ministry to people. Yeah, so I need people. And I need to be down to earth. I need to serve people. I need to be an exemplary. So, no Rachel. Nze mpolo mukisa guno. Ekyankozesa video eno. Nsaba abamanyi David Lutaalo bafaani be baani bonna batuuze obubaka buno naye nze nga nsaba ko nsonyiwe n'ebyaliwo nze nzikiriza nsinze era gwonsinze ekitegeera gwonsinze naye tegwonsinganga gusingenga baganda bagamba nti tegusingenga amafumu n'engabo n'abo abalyamu kabaka waabwe olukwe ya bate baganda batera okugamba engombe egwayo. So n'olwekyo ndaba Donyen Pro Daniel ye muganda wange akantu kano mukasharinge nvuddeyo okwetondera muyimbi munnange ngate olunaku lumu yaliko mukama wange David Lutaalo nga nze nsaba ebintu biyise ebbanga ddene ya naye nze ekyandeetedde embeera gye mbadde nga ndaba amazima gali nti tebakulimba era muyinza okusaba oba n'akola interview n'agamba nze siminaako buzibu biki naye nga babadde amazima gali nti biifu nembi sijja balimba ebifu etuuka obuteebuuza naye nga nze omuntu ojja n'omubuuza natakuddamu bifu etuuka okubanga omuntu obeera backstage naye wakulaba n'omuntu n'ayita eri tababuuza mwenna kasaba nga ali ne Brannick Benz nze manyi ekiba kigenze wala bannange okitegeera kiba kigenze wala. So nze nensalawo kamenyeko lyali mukama wange nsalawo menyeke. So mukama wange nsaba onsonyiwe ofuna akafa konna mu mutima onsonyiwe kubanga by the way ebintu bingi mu covid eno byenjize nenda mutufu ebyensi bino byansi ate olina oluyimba lwayimba n'ogamba nti mazima kuvadde nga tubalagana ng'enkoko ensi yaffe si weetyo mazima twesulize yugiweti si we yali the power of Africa kati yejjudde empisa embi kitege kati mazima tuyimba ebintu ebyo naye tubiteeke mu nkola. So ebintu ebyo olina obuyimba bw'oyimba mutufu ne bunkwatako embeera ebaddewo amazima gali nti neŋŋamba nedda Lutaalo oliko mukama wange muganda wange okumala omwaka mulamba kitegeera waliko mukama wange bingi fayini ebyaliwo besijja kwogera bingi byebayogera naye ekintu kino nze njagadde kikome. Abasinga bayinza okwagala nga tebaagala kiggwe naye kati tekirina kye tugasa kitegeera fayini waliwo muba mu nsi muno abeetwala bo tebasobya oba bakola biki naye nze ndaba nti ekikulu abeera abantu nga tebakolagana nze ndaba okudda awamu oba okuddiŋŋana okukolagana kyekisinga kitegeera ensi eno bannaye twemanyizaamu bwerere ensi eno tetwemazaamu. So n'olwekyo ndaba Regan Shan Rigi DiCaprio ya muganda wange muganda embeera nze baddewo nfuddeyo netondere muganda wange David Lutaalo byonna obimanyi kati gwe Shani buli kimu sitoola okimanyi amazima gonna ogamanyi naye ng'embeera ebadde etuuse muganda tetukyebuuza nga bandabanga mulabe bandabanga ki mubuuza takuddamu neŋŋamba no neŋŋamba nedda aba nedda bino byansi so wenkuza ebintu bingi byendabye emyaka egizo because noga bakinze kati nti njagadde amazo gali nti nza ogamba lwaki nvuddeyo kati njagadde nze nveeyo nga saagala kuba muntu ankase naye nga nkiwulira mu mutima. Omanyi wetuba abavubuka amaanyi gaba mangi nga gatupika okitegeera nga tuwulira amaanyi mangi nga tuwulira twewaga naye otuuka ekiseera ebyo byonna byabwereere. So n'olwekyo nze nga nze I apologize for whatever happened, David Lutaalo. I apologize to David Lutaalo. Please forgive me. Yeah.
I can't go in details about what happened between me and you, but let me take this opportunity when I'm still able to talk and to speak louder that I'm sorry for whatever happened. If there is a chance of me and you coming around the table together, let us utilize it. Yeah, because we live once, we die once. So no Rachel. Nzenganze bannange mugatambuze naye agenda kwogera biki osajja otitiizi biki naye kati okuliitira butakola kimba nfunamu ki. So n'olwekyo nze nvuddeyo bana emikwano nga neetondera ebiri bitalo byonna ebyaliwo. Simanyi omukisa simanyi nti tuyinza si kyangu okuddayo ne tukolagana nga bwe twali, naye ekikulu kale kwegamba embeera eri embi, kwegamba enneeyisa eri, kwegamba tuyinza okweyisayo naye abalabe n'abalabe. Nze kati kingamba nti kale nga nze kyensaba at least tugijjewo mikwano, tugijjewo. Nze nga nze kyengamba era nkoze n'akayimba tuddiŋŋane, akayimba mu studio yange, akayimba kanka bakubiremu mmwe abaliko wano naye sigenda kamalayo. Lutaalo twali banywanyi olumu amanda ne kacaayi gakolumako kengumako sikigibugiva mugiddako ddala kiki ekyawula mikwano bakazi zino nsimbire dda okuwola n'okwazika ew'omuwala oluzitasa vaabalinyaga mu kimu bakyalumu nga terina kwebungako bayogera bigimu twemukaza balonda abawamu sikunenya mumanyi kunyiga ayogera byasanze leka mukusiika zenna balekera mukama mawunga sinadukwata lukuye freestyle nakwewozaako ati binonese gyebawana kyetufunamu